Kenja kunkuna ate making sure tekatuuka nja kuba bwe katuuka enja tekijja kuyimirirawo nziramu bwenti bwe batuuka enja nga sibalaba tekijja kuyimirirawo nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita it will have ceased to mean it will be the most useless thing must towards you. Atenze when taking a right turn in Banji taking. So you cannot create an association for money. No, to dip your hands into the taxpayer. I'll sit in that parliament. If today lapses when they are not here, they better not come. Nedda mu parliament tali sitting member of parliament so tajja kujja. Naye ababaka bajja kujja bangi n'owekitiibwa speaker. Abasaavingako naye n'abasaavinga kati. Nebaza ababaka abakatuuka bonna. Honorable Sewanyana, Honorable Segirinya, Honorable Kalwanga, Honorable Serungu, Honorable Serukenya, mubaka w'ekitundu ki. Atuwadde ttenti obutebe. Ate naye n'abaawo n'atuwa ne ssente enkalu. N'ababaka bonna abawaddeyo ssente enkalu. Sewanyana, Segirinya, mwebale, Mama Fiina, Misa Kisemakula, bapromota mwenna, bloggers muli basajja b'amaanyi. Sinali simanyi nti kato mwamuwa ennamba y'obwa blogger. Naye baatuukiddeyo ne bagamba memba waffe. Ne ngana memba wammwe yafudde ddi. Aba media kata abadde abakolera content mumwagadde era we muli. Abayimbi Haruna be bali eri mu Kiyungu, Misaki be bali eno, bano ba Mwami Senkubuge bali wano. Olirako Edduba ali wali, gundi Dr. Bosa ali wano, Beki aliwo, Natolo twagenze mu ddwaliro lye. You are a very big force if you realize. Only your unity you will manifest today will determine to the world who you are. Mulage solidarity naddala ku National Theatre ne mu kuwerekera munnammwe. Then ekibiina kyammwe kijja karinga sense. However, for as long as temuli wano during time of need, then ekibiina kyammwe kijja kuba kyabali ba ssente. Si kya munno mukabi, I'm telling you. And abayimbi bafube nnyo Nsereke ba interpreting as such. Obwedda mbala wano abakatuuka nga mbuuza oli mu kibiina ki nga ntiikinga waliwo kye bayita wumawu ekya kenzo mulimu baani awo musinnalaba yatuuse. I'm telling you, and this is not a joke, we don't take it for a joke. Nze am someone who takes small things seriously. Nze sibeera mu bigunda na byakusanyuka. Naye njagala ndabe reaction y'omuntu nga banne bali mu nnaku. If you are a joker, nga you think abantu bajja grievinga naawe, you understand in your own situation, and you cannot appear immediately, do not expect me to have mercy towards you. Atenze when taking a right turn in Banji taking. So you cannot create an association for money. No, to dip your hands into the taxpayer. I'll sit in that parliament. Kuba tubalabire eno bayina unity. Munnaabwe we yafa bajja naki. Naye tulabye ba senior people era abasajja ab'ekitiibwa. Ba Misa akyatuuseewo atudde. Agenze paka mu mochare. Okiraba bano abasajja bookero yatuddewo bwati. Meaning the difference is cardinal. There is a difference between getting posts for fair weather and reality. Bannamawulire mbalabye. Yes, I'm taking abamawulire sina kyembogerako kuba bonna bazze. And bro, meaning these are genuine people. Naye nyina kenja kunkuna ate making sure tekatuuka nja kuba bwe katuuka enja tekijja kuyimirirawo. Nziramu bwenti bwe batuuka enja nga sibalaba tekijja kuyimirirawo. Nyina kye ŋŋamba ekibiina kye beeyita it will have ceased to mean it will be the most useless thing. I repeat, kuba ndaba wana abaana
from all walks of life, political parties, awandika wanupu, meaning they are showing you that they mean well. They are not pretenders. These ones are people in the same industry. Baba n'ekivulu babadde bajja wa kato katonjogererayo n'ayogera. I'm looking for you, I don't see you. I don't take this lightly. Nze mubisigadde I can take it as a joke. But the so-called musician leadership, you have a lot of questions to answer. If you don't appear today. I repeat today. Because if they appear tomorrow, it will be a different story. Kuba kato yafudde kiro. Nsoose kubuuza bannaabwe nti mubategeezezza misa kitalimba naga mukama wange baba no bonna mbakoze eki mbakubidde essaawa ziri 7 n'ekitundu nkyalabako bendabako bemmanyi era be ba gentlemen and their music is not pretense music. They are not comical nga bakola music, they mean well and they are here. Era mubalaba in their stature webali batuddewo patiently. Now, we will not take things lightly. Nze, and they can quote my word. At least for as long as I'm breathing. Enjiita E, ne B nenjiita B. And I know kato, yandi yogedde ekintu kyeki. Wansinga Nsereka afa, musooka kubikira banne baali nabo mu byobufuzi. So anyone aba purporting anti mukulembeze wange mu byabufuzi, bw'atalabika oluvannyuma lw'essaawa 10 hours, you start questioning the motive. You understand what I'm saying? I repeat, if today lapses when they are not here, they better not come. I don't entertain pretense. Kato si wa kujja kuzimbirako linnya. The man I'm representing, I know him, ye musajja akubuulira ekintu nga bwe kikola ki. He's a free spirit. Bwe yali agenda okubalaajanira ssente during COVID, mujjukira musajja wattu. Yes, naye yali yeerajanira. Naye abaazifuna nabo baki bangi. So nebaza bachoze ni beki abaana mbalabye bazze. Owulira naffe tunootinga Mama Fina nkwebaza. Olwo bawuliranga bwe baboogerako. Nzizeemu bwenti. Haruna Mubiru ali mu kiyungu. Babalunywa abapromota be bali mu kutambuza ebyokunywa. Owulira obuteekuluntaza. Mark these things. Fina Masanyalaze waali, Sophie Gombya ne Mwami Gombya webali. We take these to be very important. So kati bano ba fair weather friends. Ate nga mbadde mmanyi kata abadifendinga nze mpulira mbigoberera. Please know when to come. People are here. People have asked me questions. At least nange nzizizaayo same questions ezo eri bannaabwe. Ate bo tebalimba gawuno mukubidde, noono namukubidde, noono namukubidde n'agamba akyebase, noono namukubidde n'agamba ali bw'ati. Leero by close of tonight. By close of tonight. If they fail to appear.